Mwenna mwenna abasubiddwa omukolo gw'omuyimbi Vivian Tendo munnange mufunye chance omukolo guno tugenda kubanga tuguteekawo wano bannange omwana yanyumye abaana balabise bulungi abaana bayambadde ka makeup kabadde on point bannange omwana yanyumye nze sirabangako mugole nga Vivian Tendo omanyi tusiiba tubagamba being black is beautiful era netubasaba netubagamba if you have time stop bleaching if you have time don't bleach your skin munange gwe kitonde ekikyasinze obulungi woba obadde tokimanyi nti igwe omukazi omuddugavu n'omusajja omuddugavu musobola okwegatta ne muzaala omwana omweru wabula kizibu omweru okuzaala omwana omuddugavu nga tamaze muzaala mu musajja muddugavu oba okitegeera nti gwe sikini yo osobola okugyerusa ng'okozeseza ebizigo naye omuzungu tasobola kuddugaza sikini ye ng'akozeseza bizigo ate era ne waaba akozeseza kintu kirala kizibu tasobola giddugaza we tubagambira musigale mu kkala yammwe tolaba Vivian Tendo tugenda bbanga tubatuusako omukolo gwa Vivian Tendo gwe wena atamanyi Vivian Tendo yono omwala eyakuyimbira Vivian Tendo nina omukwano gwa Tendo eyakugamba ndi ajiwa ajati akayimba ako oba tokamanyi genda okanoonyeeko kagenda kubanga kakutuukako wabula omwana ono yanyumidde omukolo anjagazisiza n'omukolo seriously fenna tukimanyi nti omwana w'omala okusoma ekiddako bubeera bufumbo naddala omwana ow'obuwala bwe tumaliriza okusoma ne tutafumbirwa abantu batandika otusongamu ennwe oyo yabaaki nga tafumbirwa oyo abasajja tabalaba gyayita tebaliiyo kiki buli omu oyo buli muntu mwana muwala ekyo kye yeegomba kati no Vivian Tendo yakituuseeko ku myaka emito ddala n'afuna omusajja amutegeera amugamba njagala obeere ku lubirizi lwange obeere ku sayidi yange 24/7 obeere mukyala wange isn't that beautiful banange okuleka nga oyina mutima mubi gutayagaliza mutima mulogo naye I think this is a beautiful move okubeera n'omuntu akutegeera mu bulamu ate ng'akwagala era ng'akwagaliza tugendako mu obutambi wabula nga sinaba buteekawo jjukira nti yenze Shila Adita subscribing oba wali tewa subscribing kijja kuyambako kwate ku notification bell buli video gye nateeka ku channel yange egenda kubaga ekutuukako bulungi nnyo videos viewing liking ate era teweerabira tuwayo a thumb up and a heart omutima ate era n'ekigalo okuzilikinga commenting awo tumanye ekikyolowooza wabula kati sooke tugendeko mu mukolo guno naffe tugunyumirwe ng'abaabaddeyo let's go.
kyatandika ate tandika kyatamalirize olugendo luno lwebatandise okutambula Katonda abatuuse eri Yes. Kyekyo kyembadde njogerako. That's what I've been talking about. Ndowooza nawe okirabye bulungi nnyo era n'okinyumirwa nti omuwala ono yakoze omukolo gwe oguli simple, omukolo gwabadde gwa kukyala nga akyaza omwami we mu maka g'abazadde be. Omwami oyo bungere okumumanya bamumanye yaani mwami ki anaasobola olabirira omwana waabwe, anaasobola okubeera n'omwana waabwe paka ensi weribaawula awo kyentegeeza death do us apart anaasobola okubeera wanaamwagala oba agenda mukola biri njagala obeere mbere ajatuwa aji nga tafuddeeyo nti oba agenda kubeera wakumeka oba wakumeka olowooza ki ku kino banangenze kino kinsanyudde nnyo naddala okulaba omwana omutongo ono okusalawo n'agamba bino kampive mujjukira baserebu balina obulamu obwabwe nti serebu asobola okubeera mu basajja abawera 10 n'ayagala kwono n'ayagala kwoli n'ava kwoli nadda kwono nga buli omu alina kyamwagalako naye to see this beautiful innocent young soul okera ku makya n'agamba no nze let me settle down mbere n'omuntu omu yababeera bba wange abeere buli kimu kyange that's enough for me nze kyenneetaaga omwana ono tujjukire nti Vivian Tendo yakamala okugraduatinga yakamala okusoma muwala muto nnyo like 24 25 or 26 years old muwala muto nno ddala baby, she's still a baby, a mommy's girl. Munnange yasazawo nasetolinga n'agamba no, let me give relationship a chance, let me give my heart a chance, settle down, get married, have my man, have children when doing music. Ekintu ekyo banange kirungi kizaamu amaanyi kansobera nti mwena abakyala abali kweno kyano mugenda kuwandiikawo akagambo congratulations era ngenda kubanga nkalinze kubanga nsuubira akagambo kagenda kuba kangi nnyo wano mu comment nga ke kasinga obungi okulekanga goli wa mutima mubi banange okulekanga oli wa mutima mubi lwotagenda kwagaliza mwana ono bufumbo ne bw'obanga oli wa mutima mulungi nga toyina kikukankanya totya toyina nsaalwa toyina bujja ku bantu balala tewabaawo nsonga lwaki omwana ono tomwagaliza bufumbo bulungi nse bwendowooza biri ebyaffe ebyabawala nti abawala tetweyagaliza tubiteeke ebbali. Once you see a fellow woman, a fellow girl reaching on what she wanted, mwagalizeeko musanyukireko munange. It's a long process. People go through a lot, people do a lot of stuffs to reach where they are going or to reach where they are right now. So mwagalizeeko, you too, your time is coming. Just give yourself time, everything will be okay. When playing tosobola kukikola ekyo
without prayers. Give yourself time when praying, you get what you want. Wabula ngaatera tugenda kweyongerayo wali eri ku prompati ezifuuse prompati mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Kibuli SS yakamala okola prompati eyajjeyo bamaseeka ne bamaseeka ne batandika okukuba empeekulu ku social media, kyentegeeza ne bayomba kino kyomukoze kikyamu, mubikola mutya, muswaza eddiini yaffe y'Obusiraamu, eddiini ng'oyinza okugamba Uganda ye yaleeta eddiini, ng'oyinza okugamba mu Uganda ebitabo bya Quran gye biwandiikibwa. Wabula kambatuuseeko prompati eya St. Juliana nammwe mugyerabireko. Abaana bayambadde, abaana banyumye, abaana bakoze ebyafaayo. Katugendeko mu butambi bwabwe ate era tukomewo.
mulabye abaana we banyumye ku St Juliana abaana bakoze ka prom party eyo banange ebeerako ba queens and kings ndowooza abaana mwabalabye we banyumye bambadde bulungi bakoze engoye zosinga okulaba mu firimu ndowooza mulaba abaana abamu bambadde engoye z'aba avatars ndowooza mubalaba we banyumye obulungi nnyo bambadde engoye ez'ebbeeyi ag'amasomero ago amanenenene munnange omuzadde atalina ssente tosobola kutwalayo omwana ndowooza nammwe prom party mugirabye tubadde tukyali ku ya Kibuli SS eyajjeeyo bamashehi bonna ne batandika okuyomba kiki emulaga ensi lwaki mutendeko abaana obwamalaya lw'abaana bayita bwerere abaana ne baseeka abo simanyi nti oba bo baali bakifumiitiriza nti abo abaana ba Kibuli SS batoloka mu ssomero engoye ne bazigiramu mu taxi ebyo abaya ne babijjamu ne babisuula eri ne bambala obukubiro. Yes, I come from Kibuli. Nze nsiba mbagamaze. I was born in Kawempe, grew up in Kibuli, so I know a lot of experiences mu bifo ebyo ebibeeramu abantu nto abayaaye. Kibuli kye kifo ekimu ekirimu omuyaaye, Kawempe kye kifo ekimu ekirimu omuyaaye. So I see a lot of things that do go on mu bulamu bw'abantu. Abaana b'Ekibuli SS tebali ba princesses oba tebali innocent as people assume. No, abaana bali bayaaye ebyaddala. Abaana obudde we butuuka ssaawa z'ekiro engoye bazijjamu n'obasanga mu kabalagala omuli zitiposhi omuli clubs ez'amaanyi, clubs z'abakamiliyoni ziri eyo abaana nga bali bute. Abaana ba Kibuli SS be basinga okwetunda Ekibuli awo bubudde bw'ekiro. So bamaseeka bavuddeyo ne bawoggana nnyo mulaga biki as if bannange Uganda ye yaleetedde eni, as if Nabi Muhammad yazaalibwa mu nsi yaffe Uganda. Naye singa bakimanyi nti nno ffe abawalabu be tugoberera abawalabu balina dark side eyaabwe. Simanyi nti oba bamaseeka baffe mu Uganda oba basiraamu baffe mu Africa bakimanyi nti n'abantu beno abasiraamu nabo bayaaye okufaako obufi. Babeera mu mayumba neera wobalaba nga bagenza okukyala bambala abaya nga munda omuntu asimudde akantu bwe kati watuuka ye abaya agijjako n'agikanyuga eri n'ayambala nga bw'ayagala. That's life. Obulamu weebuto we butambula. Ekyo mukkirize mugaane temusobola kukisalawo era temusobola kukikomya mu bantu wabula ate mpozi nga mulina kugaidinga abaana bakikoledde mu ssomero tebafulumye bweru kutambula oba okitegeera ate nga baweereddwa permission to see other things bye batalabangako. Kyova olaba abawalabu baneeno bwe bafuna chance ne bagenda mu nsi ezo nga America biki abaana baabwe abasinga bafuuka ba misege ne batandika okusmokinga ne batandika okweyambula abamu babeera na mu firimu za buseegu tusiba tuziraba waneeno. So kamanye eki kyolowooza ku butambi nga buneeno ng'okomentinze awo ate jjukira yenze Shila Adita embeera yo nga mbaagala nnyo ekyabalindidde ddala gwe subscribinga kwata ne ku notification bell. See you in my next video.